Twakiriziganya nti ey'amakulu ojwa buwi kigalo ne yeeyongerayo. Comrade we nawe ali mu Uganda naawe ali mu diaspora eno video ekukwatako. Nkusaba munsharingire video eno etuke ku muntu asembayo naawe w'okukyeye ekukwatako. Sirika ulirize negenda kubeera nyimpi simpamvu kuba njagala etambule nnyo. Njagalako 1 million shares kwa tuli milioni 5 siwe kiri buli Munnayuganda agifuneko ne Museveni agifune. Leero ennaku z'omwezi ziri 2 abavubuka mugende mwewandiise. Si byandaga muntu weetaaga ndaga muntu omuvubuka ogenda okwewandiisa kubanga obanga togendangako mu national registration kufuna national ID genda weewandiise. National registration tennatandika ya national ID tennaba naye kino elections ezigenda okubeera maaso ezigenda ogenda maaso akalulu k'abavubuka mwenna abalina emyaka 18 okudda waggulu nowe 16 genda 17 genda wakiri weeyongereko omwaka awo oyina okulonda olw'ensonga omwaka ogujja oba 2020 ogenda kubeera n'emyaka 18 so naawe genda ekyo si kyekindeese Munnayuganda omusajja ono azenga ajjako internet nga tutuuse mu kulonda ajjako internet okitegera agijjako era ne ku luno live zempulya mugamba Museveni yali mu control ya internet agenda agijjako. I told you about Starlink nemba gamba Starlink is coming to Uganda very soon nemba gamba nti ono ekyanga kyange no satellite tasobola gijjako. This is a satellite internet. This is the good news I have. Era mbasaba munsharingire video eno Munnayuganda wenna Starlink eri mu Uganda nkidamu Starlink satellite internet connectinga mu Uganda. Teri lupapula lwa mawulire lugenda bibagamba. Teri media house egenda bibagamba. Teri simu teri telecom company egenda bagamba nti Starlink yazo olw'ensonga Starlink wejja ebitinga zino. Yensonga wache badde n'omusango kwa Safaricom mu Kenya ezibitinga. It is cheap and fast. Utegere ekintu kino. Zino fiber internet tezikola. Secondly, eno government tegiregulating ategiinaako control nedda. Eno ya muntu bamwita Elon Musk yenna nyiniyo. So Starlink is connecting in Uganda. Munnayuganda tebannagiroonchinga. Era tugenze ku official website yaabwe eno announcement bagitwadde ne batugamba nti yali ayina okuconnectinga oba bayino giroonchinga mu mwaka gwa 2024. Naye obuzibu baafunafunamu awo ne batusuubiza bagenda ko batucommunicatingira date we bagenda okuloonchinga Starlink. Bagenda kugiroonchinga kitegeeza ki nti bagenda okugula wa authorized dealers ogenda okubamanya amaduka emunafuna gadgets omugendo zifuna but as of now zino ze namba z'essimu z'okubaka Kenya ne bagikuleetera wobanga okomuledi oli kucheyo kakasa nti ewamwe balina Starlink. Why not wachofunira abantu bo Starlink kuba ku namba z'essimu zino balete gadgets bazikuwe eza Starlink. Then kumwa abaana ba media batambula ne president imbasaba muyiye engeri yonna yonna tufune Starlink eno okitegera muberenga mutambula naye kubanga Museveni atera oku interruptinga internet ne waga balese simanyizi jammers. Zino jammers zikola ku fiber internet. Jammers zino tezisobola kukola ku satellite internet. So mukwatagane n'abantu abali awe Kenya tulabenga tufuna Starlink. Then the secretariat enamba z'essimu zezino eziba zikubibwako secretariat yaffe tufuna at least satellite internet awo ku kitebe ne wane no president waffe jana atambulyanga tuongere okuboostinga kubanga kana akasajja kali mu fear. Teri agenda baga mati Starlink connecting abo namba z'essimu zizawo zibatereddewo bano yadira kati gadgets zino ogenda zifuna Kenya. Ne Kenya si wala nnyo ku struggle yaffe. Nze ndi Saudi so Kenya kumpi. Tugere tujeyo gadgets baje baziconnecting. Namba eno wogikubako bakuletera gadgets ne bazikuletera then bo bakuleko yaka nga ko oli ku satellite internet je bayita Starlink. Nabagambye ffe tuliko kati sikya kuloonchinga wabule ekirwontie connectinga kye kisinga obukulu. So tutumye gadgets zino tuziteeke mu parts za Uganda zetwetaaga sachi that kulunaku luli tugenda kulumba fala ono nga talina kyatugamba talina kyakwekwasa. So Munnayuganda ogenda kwekwasa ki nakugaye foreign policies at play zigenda bikola okitegera. So Starlink connectinga enamba za simu zizo as of now tebanagironchinga naye wano batusuubiza nti bagenda gironchinga mu mwaka gwa 2025. Date is soon and yet to be communicated. Bagenda ko bagitwa era shama wamwe Minister of Foreign Affairs ngenda kubanga mbabulya date D Starlink satellite internet wegenda connectinga mu Uganda. I mean wegenda okulonchinga mu Uganda but as of now it is connecting. Mufune gadgets mutambule nazo bamusiba ku motoka ya mawulire muzisibeko okitegera then ebenge connectinga satellite kino ekisowane ekyo kasita kibanga kiraba obwengula nga kitunula mu bbanga bwekiti Starlink obeera ogifunye okitegera. So tukube Kenya
bano ba distributors bazo baje bat connecting nga wetulinda nabo ku launch nga kwa Museveni notagenda bibagamba kubanga bimukuba nabagamba Starlink is a weapon. Kino kya kulwanyisa Starlink yeri mu lutalo mu Ukraine yefafagana n'abarasha eno satellite internet yebagamba ko. So respect my people them kada amagulira abewa abantu bo Starlink va mu kugula poloti sente zo bagenda zibba kwatako sente zokutte wakote ko Starlink satellite internet such that they don't miss an action. It is cheap, fast and available in Uganda. Respect my people.